bali omukaaga begamba be basaba obufumbo yasaba mwami yamusaba obufumbo omukyala namugamba munnayo n'ogenda ewaffe omwami naye n'agendayo mu kwagala gende nkwanjuleyo be bali ku mukaaga kugirya emitwalo 10 gwe mitwalo mukaaga ku 10 ogimanyi si mitwalo mukaaga abantu mukaaga omu babiri basatu mukaaga ku 10 emitwalo enato tujje mwe mumanyi wawasotya atubulye wawasotya na mugamba mbuki mbunjagala kuwasa koyo kubeera nze kajangu otubere fembi najja oyo ayina omukisa ali kubali omukaaga kati awezezza omusanvu shiya kyali kitya nze ndi kubalya butwalo obuuza nze ndi kubalya emitwalo abawala abeera ava Busia ongo jukira boyfriend we yamugamba nti ngenzeko Busia ewasenga naye bwe n'abanvaayo nja kuyitiraawo jukira engoye zonna yazipakira nga agenda ewasengaawe kati bwakomawo keesi tedda yeewaabwe esigala wano ebyo nambirabye kati okumanya abakazi kitonde kyanjawulo in fact katonda oba kikemi nedda si kikemo era abasajja mwesiriwaza mbu abakazi kikemo nga kikemo abakazi kitonde kyanjawulo ekitonde katonda kye yateekamu olaba muzita kali akantu akabeera mu kompyuta akategeera ennyo bakayitani software abakazi software buli ssaawa bateekawo windo empya abakazi software buli ssaawa bassaawo windo empya bayiwa windo omukazi omusanga agenda Kenya nasanga omusajja ng'agenda Kenya nno mukazi wattu programu ye ya Kenya nasanga omusajja ng'akomawo Kampala okitegedde omusajja n'amusaba awo byampola n'akomawo e Kampala to the extent nti akomawo e Kampala naye nga talina na waasula obusuliro bwe buliwa buli Kenya gy'abadde alaga n'asula e Kampala namwe Kenya n'agenda kuwikejja n'agenda enkya n'atuuka enkya okumanya abakazi software bannange eyamulonze kubo n'amuleka gambe yiika mangu bakyusa windows naye abakazi bakyusa windows buli ssaawa era nze nali njagala bba musajja naye ate katonda oyo naye era lemera ku mwami Serunjogi kwesiva anti namwesibako bwesibinzi mwami Serunjogi nkutumiddeko ogamba otya weebale mutukuumira akuuma omulawu w'ezonto yeefunira zonto we n'ateeka awo naye ng'omusanga otya ansanga bulungi ate nga yabigumira toweewozaako nedda baaba anti gwoliko namufumbirwa nina emyaka 13 ansanga bulungi awo we tutandikira kati tutandika butandisi ate oba kubanga munnaye emyaka 13 emyaka 13 yanfunisa olubuto kati nga emyaka nga naawe bakuyita maama nali sinnamuzaala omwana abaakuyita maama ati ngamba olwo myaka 13 era olubuto ekitone ennyo myezi 9 ekinene kiba myezi 9 nali ni maama lubuto kati ku myaka 14 olwo n'ofuuka ki maama wano jjujjuzi jjo lyabalamu 27 anna siri wadda nnyo ze siri wadda saalaba ku Amini ze saalaba ku Amini naye wenna onteeka mu ngatto zo owuli oyagala engatto entuuke okakasizza nnyo osobala emyaka ze saalaba ku Amini anti kati olinga nyambaza engatto kuba kati mwe mwalaba ku Amini muyinza n'okuba amagenda ga mukulu ayisa abasajja amawaŋŋanguka mwagamanya kozi yali kabakaani oba waŋŋangusi gw'obyogera nze temanyi ye Muteesa kati gw'olina okuba nga wamanya amawaŋŋanguka gwe wali luddawa nga ne maama wange tannazaalwa oyagala kubinteekamu gwe kati amawaŋŋanguka gaki ogamanyi kwegaba ku myaka 14 wali maama kiteekeko nga omwana maama omanyi bampita nnyo omukulu mbuno olwakatwe kano jasindina software
akola ayika mangu tayika mpanga mangu windo ninga computer nze nazala wano jo juzi 2 nze 2 nali soma P3 yene munesi wako Black super omutufu yani super black oba super black omutufu yes, yono kyala wa mutima mulungi nnyo tomuwana nnyo ge mazima gende naye mubi mu face super black mubi muki mu face mwami Serunjo je kitakimanyi nze nkimanyi super black mubi mu face wa mutima mulungi super black tanyigirwa mu ttooke nze nati obufumbo si mmere mimizalo ono bayo ebibyo byali bitya kalo omanyi kyoli mukola nkola ki omanyi kyoli mukola nyimba oyimba nenga toyina kirala kyonna kyobadde oyina okuyimba nga toyimbe ku ekyo anti omuntu ogoba abantu mu bufumbo sikuba abantu mu bufumbo kyokola okimanyi naye nga bwo mmere kati gwe kubamu akafaananyi ng'owaliwo gw'osanze akayimba ako nga kayitawo baasuze beekuba omanyi ekibaawo ate wabaawo munnaayo awali omulema tokola ki tebafunyizaawo ngalo baaba bufumbo bulungi kuba bulimu bubi kuba tabulimu ate nga babuyingira buli lunaku obufumbo abantu babuyingira buli lunaku tetuganye naye era jjukira nti eriyo n'ababuvaamu buli lunaku awo we tuli naye kati kambuze oba kati omuntu najja oba avadde bweru oba avudde wana ngazze ne minzaani ngazze kuweeyinga bufumbo waliwo abasinga abafumbo n'abatali bafumbo abaaliyo n'abaavaamu kati nga byazze okupima waliwo abasinga ayagala kupima abaaliyo n'abavaamu abaliyo olwedde kati n'abaavaamu kati ng'apima baliwo abasinga obuzito abavaamu okusanga abavaamu nate n'abaliyo bangi kumukutu kwetuli tweyanziza tweyanzeke mwena bekumira ku mukutu guno mwebale nnyo mwebale ddala Tronazi Media gwe mukutu amanya Tronazi nga ndine super black wamwe nambe munna Masaka mkyala Serunjo gye omwanjule anti byanjawulo okwagala ku mwami Serunjogi ne bw'aba yakuzaalamu ne bw'aba alina akazigo ke yakupangisiza n'okugenda ewammwe n'asasula ente z'abakadde bo ze baagala n'akugula n'akutwala makaage nga wabulayo kimu mbaga ate naye ejja oluddewo okumpasa nga 2 muziizo kuyise ku mukolo kwoli okay kwendinze sina buzibu ekyokutula butuze nena akotambuddemu mpola yangu gwange si gwakujja kugeya anze nkugamba direct sigeya nedda ojja kuwabula ku gugo kumbaga yange in fact zisala kumpabula nkoze omukolo nkuyise dye mmere ugende ebisigadde bindekere nze gwe buli nsobi gy'olaba mu mukolo gwange in fact nze buli nsobi gy'ondabako nganze ng'ogindabyeko naddala ndi mukolo omusajja wange alina ensobi gy'akoze gy'olaba yeeyo twagitegeka nze sagala lugambo toleta maalo twagitegeka gwe wakwata bange n'omukazi oshegedde toŋŋamba nkimanyiiko yamaze kuŋŋamba bwe tukola ffe era bw'onkwata n'omusajja bwe yakugambye ngenze kubeerako era bw'onkwata n'omusajja tomubuulira abimanyi nti nabagenze kubeerako ne kato
twategeka amaka gaffe gwe ate lwaki ofuuka navigator waago akajanja totuwabula era ambwa munnange omusajja oyo golaba twamusanga abeera mulogi ne gundi mmanyi nkimanyiiko nti gyali saka nyo omuntu amala budde obalaba abantu abamala obudde olumu babulwa n'ebyokukola ng'ali ku bufumbo bwa Mukaserunjo gy'anoonyereza nga ye by'okola byamulema ali ku bufumbo bwa Mukaserunjo gy'anoonyereza ate baadiba abolaba abaadiba abatalina bufumbo be basinga okubuulirira banangu babakazi abaadiba abataafumbirwa lwaki babuulirira nnyo ye guni nga tebamwanjula naye nga ye tebamwanjulanga yakanoba Mariana yakazaala mu basajja 17 abuulirira gwe gwasanze kazigo we mupangisa nga tonyiga bulungi mmere gwe yali aginyiga ennyo lwaki opangisa ngoli mukambwe muko tebambuulirira nze mu bufumbo bwange senga wange gyali kati abali eyo mwenna bw'oba okimanyi wabadde naye ebyo bibyo omwanjula ali ogwo baye nkujjukiza nti omukazi yenna anaafumba mu bufumbo okubunyweramu ekisobola okunyweza mu bufumbo kyokka n'obunyweramu biri ebintu ebyo ekisooka kuba muzibe ekyokubiri kubanga omumwa gwo tegukola ekibalemeseza obufumbo kubeera nga amaaso makanula amaaso galaba nze amatu tegawulira omukazi anaafumbira amatu gaba tegawulira olinga enkofu anti enkofu bagiwamu obulo teddamu kuwulira enkofu zinna zaayo omukazi awulira ennyo tafumba ino olugezigezi bigenda kusabuka nno ogenda kutandika okuwulira kakati tukole tutya yagambye ki omusanzeewa owulira nnyo balumika essimu kikyamu by the way njagala nkutegeeza omusajja omulaba gw'olumika yakusanga let me assume ku luguudo ng'otambula ku luguudo lwo wali otambulira nga kuliko abakazi abasukka mu 18 nga bonna batambula badda gy'odda ate najja ng'akimanyi tokyalina mbuzi kati naakukwana mu bali bonna batambula 18 n'alonda mu ggwe nga ne bali towazze nabo nti abatya wabula bali mu kkubo wadde mwena temulina mbuzi naye kangende noono n'asaba nsaba ku nnamba yo nnyabo n'ogimuwa ne mutandika okakana n'otandika okumukyalira n'ova mu kumukyalira omanyi abakazi abajja okufumbirwa baleeta kagoye kamukamu obadde okimanyiko nakuwa triki y'omukazi agenda ofumbirwa ajja n'engoye 2 olwayambadde n'olwazze nalwo wano mu Uganda abasajja bali 10,000 abalina abakazi be bataasaba mu bufumbo naye nga yalemerako bulemezi nedda abalina abakazi bataasaba bufumbo naye nga gye bali bafumba bali 10,000 ng'azaddewo n'abaana tugende ku batonotono kwabo bajja bwe bati gayi bwakukwana bwe mutandika okutambula n'ogenda ewuwe kati bw'atuuka ewuwe n'akizula kati baagalana amakya n'alekayo bulawuzi yaza agigenderedde n'agenda bwadda ajja n'obugato bwa mirundi meka 2 bwe yagiddemu n'abuleka n'agenda bwadda n'aleka bayika 2 babuuze abo comment section bagenda tunyinyi babuuze oba si bwe bafumbidde bati waliwo n'abuleseeyo kati essaawa zino kati bw'atuuka gy'alaga nange obugato nabulese ujja kujja obunone ku Sande kale azze okunona obugato ku Sande ajja ne jampa gy'ayambala ate bw'aba agenda n'ayambala akakooti jampa nayo n'agireka obugato babututte olaba ebintu ebyakawera mu nnyumba babuze abasajja olwebyo tebibatuuka atandika n'okuleka ng'abyozezza kati wano wekitabukira n'agamba gayi nze ndoza gwe sibawo nja kugenda eddako gayi kale n'alekawo ssente zaki ezinaamutwala akomawo nga yafumbye yawaba kasepiki n'afuluma wabweru neyeetwala mu katale ng'agenda ogulayo ekyokulyako ye bwatuukayo n'agula stove n'agulayo n'akasepiki n'aleeta n'amata n'agulayo n'akasosipani k'amagi n'ajja n'abifumba namukira nno toolye ate wafumbye nkukoledde wano ekyokulya ye obijjeewo njiyiza musajja watu n'akomawo mbadde manyi wageza ankyaliwo
ebisiru nekigamba bannaye mukazi ayiye. Kati abakazi abali mu bufumbo nga bebeesaba okuba abafumbo basukka mu 2. Era nze ndaba nze nga sinabuuza abafumbo lwaki batabusi. Sooka kubuuza mukazi yajja atya ono yakugamba nti jankuwase. Kubanga babuuze baabo omusajja yakuyita nti nnyabo nsaba kukuwasa. Mwami Gundi leero lwalebe tugenda kwogerako nzija omukyala yajja atya. Yajja atya wamugamba nti njagala kuwasa. Batono towetawanya. Baliyo 6. Omwami namugamba nino munnayo manyi njagala kuwasa oyo okubeera nzekka jangu njagala kuwasa. Abo boolaba abasinga bonna beetwalayo bokka. Bonna beetwalayo bokka nga bagenda mu ngeri ezo. Abalala tebagenda mu ngeri ezo, abalala we bagenda okusulayo balemerayo gayina mugamba nga sinatuuka kuba ready nja kugumiikiza mu buli mbeera tofaayo. Nja gumikizo tuke olwono tukira okuwasa naye nze wende. Nabeerawo. Abalala basibayo mbuto. Abalala bazifuna bazigenderedde era bagende babeere wali. Abalala bazirimba nawo zanti luvuddemu. Naye ng'oledde ali wali alimba kati ate ono ayagala nnyo olubuto. Nagamba kale jangu tubeere wano naye embeera anja gigumiikiriza. Kati bw'awazaayo emyezi 6 nawe luvuddemu ate akyagenze. Byagala kunoonyereza wano abafumbo nga bakyankalanye. Okitegedde abafumbo bakyankalana sooka obuuze bajja batya. Wajja weereeta oba baakunona. Abakazi beesabye obufumbo kizudde. Kati nzija kubanjule abakazi abanjule nga bamwanjulirawo. Okitegedde baamunona ne bamwanjulira 6 begamba be basaba obufumbo. Yasaba omwami yamusaba obufumbo. Omukyala namugamba munnaye n'ogenda ewaffe. Omwami naye n'agendayo mu kwagala. Gende nkwanjuleyo. Be bali ku 6 kugirya emitwalo 10. Gwe emitwalo 6 ku 10 ogimanyi. Si mitwalo 6. Abantu 6. Omu 2 3 6. Ku 10 emitwalo. Enato tujje. Mwe mumanyi. Wawasotya. Atubuli wawasotya. Na mugamba. Mbuki njagala kuwasa. Koyo okubeera nzekka jangu otubeere fembi. Najja. Oyo ayina omukisa ali kubali 6. Kati awezezza abo 7. Shiya. Kyali kitya? Nze ndi kubalya mu butwalo. Obuuza nze ndi kubalya emitwalo. Abawala abeera ava Busia. Jukira boyfriend yamugamba nti ngenzeko Busia ewasenga. Naye bwe n'abanvaayo nja kuyitiraawo. Jukira engoye zonna yazipakiranga agende ewasengaawe. Kati bw'akomawo keesi teddayo ewaabwe esigala wano. Ebyo nambirabye. Kati okumanya abakazi kitonde kya njawulo. In fact Katonda oba kikemu. Nedda si kikemu, kikemu. Era abasajja mwesiriwaza mbu abakazi kikemu nga kikemu. Abakazi kitonde kya njawulo. Ekitonde Katonda kye yateekamu olaba muzita kali akantu akabeera mu kompyuta akategeera ennyo bakayitani. Software. Abakazi software. Buli ssaawa bateekawo window empya. Abakazi software buli ssaawa bassaawo window empya. Bayiwa window. Omukazi omusanga agenda Kenya. Nasanga omusajja ng'agenda Kenya nno mukazi wattu. Programu ye ya Kenya. Nasanga omusajja ng'akomawo Kampala. Okitegedde? Omusajja n'amusaba awo byampola. N'akomawo e Kampala. To the extent nti akomawo e Kampala naye nga talina na waasula. Obusuliro bwe buliwa. Buli Kenya gy'abadde alaga. N'asula e Kampala. Namwe Kenya n'agenda kuwikejja. N'agenda enkya. N'atuuka enkya. Okumanya abakazi software bannange. Eyamulonze kubo n'amuleka mu. Gambe yiika mangu. Bakyusa Windows naye ne zirika mangu. Abakazi bakyusa Windows buli ssaawa. Era nze nali njagala bba musajja. Naye ate. Katonda oyo naye bannange. Era lemera ku Mwami Sserunjogi. Kwesiva. Anti namwesibako bwesibinzi. Mwami Sserunjogi nkutumiddeko ogamba otya weebale mutukuumira.
Akuuma omulawu w'ezonto yeefunira zonto we n'ateeka awo. Naye ng'omusango otya? Ansanga bulungi. Ate nga yabigumira. Toweewozaako. Nedda baaba. Anti gw'oliko namufumbirwa nina emyaka 13. Ansanga bulungi. Awo we tutandikira kati tutandika butandisa ate oba kubanga munnaye emyaka 13. Emyaka 13 yanfunisa olubuto. Kati nga emyaka nga nawe bakuyita maama. Nali sinnamuzaala omwana abakuyita maama. Ati ngamba olubu myaka 13. Era olubuto ekitone nnyo myezi 9 ekinene kiba myezi 9. Nali ni maama lubuto. Kati ku myaka 14 olunofuuka ki? Maama. Wano jjujjuzi jjo lyabalamu 27. Gwenga. Siri wadda nnyo. Ze siri wadda saalaba ku Amini. Ze saalaba ku Amini. Naye wenna onteeka mu ngatto zo. Owuli oyagala engatto entuuke. Okakasizza nnyo osobala emyaka. Ze saalaba ku Amini. Ofaginensi. Anti kati olinga nyambaze engatto. Kuba kati mwe mwalaba ku Amini muyinza n'okuba amagenda ga mukulu ayisa abasajja amawaŋŋanguka mwagamanya. Kozi yali kabakaani oba waŋŋangusi. Gw'obyogera nze temanyi. Ye Muteesa. Kati gw'olina okuba nga wamanya amawaŋŋanguka. Gwe wali luddawa. Nga ne maama wange tannazaalwa. Oyagala kubinteekamu. Gwe kati amawaŋŋanguka gaki ogamanyi. Kwegaba ku myaka 14. Wali maama. Kiteekeko. Nga gwe omwana maama. Omanyi bampita nnyo omukulu mbuno olwakatwe kano jasindina software. Ayiika maama. Tayiika. Mpanga mangu windo ninga kompyuta. Nze nazaala wano jjo juzi 27. Nze 12 nali nsoma P3. Yene munesi wako. Black super. Omutuufu yani. Super black. Oba super black. Super black omutuufu. Yes. Yono. Kyala wa mutima mulungi nnyo. Tomuwaana nnyo. Ge mazima. Gende. Naye mubi mu face. Super black mubi muki? Mu face. Mwami Serunjo gye takimanyi. Nze nkimanyi. Super black mubi mu face wa mutima mulungi. Super black tanyigirwa mu ttooke. Saagala nnyo kamanyiiro. Nze togenda kukozesa bugagga bw'okummanyiira. By the way nze saagala muntu akozesa kyalina kummanyiira. Okay. Saagala kunjogoola okuba oyina something. Kubanga okiraba nkyetaaga. Ale sinkireka. Kubanga abantu bakozesa nnyo obunafu bwaffe. Otegeera okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Mazima. Kakati nakigaana. Super black maama. W'abaana 9. Jukira nze saaliwo we mwulira. Ogambye otya? Super black maama w'abaana 9. Abawala? Bangi. Abalenzi? Nabo bangi. Ate luli namba evuddewa. Bangi kati nze nina 9 gwe bapime. Abawala bangi. N'abalenzi bangi. Nina abaana 9. Abalenzi 5, abawala 4. Okay. Yeah. Super black ate yasoma. Mama. Tasoma. But I can speak ekigambo kyange eky'oluzungu. How are you guys? You know me? Ne speech ya luzungu. Yes. Ne software ya luzungu. Can you imagine? Windows ya luzungu. Totally. That is ne super... totally cha luzungu. You know me? Ne you know me cha luzungu. I'm educated. Nakakizula. Obale tokimanyi. Kirito kijjeewo kati. Super black ate yasoma. Yakoma mu kibiina kye kya kusatu. Naye Mukama yawa super black amagezi. In fact ndabika nze amagezi genina getaaga kubaako we bagatereka bagantooleko. Mangi olumu nange gambulako. Kwega maganjitirirako ne gantabula.
Akati Super Black teyasoma yakoma mu kibiina kya kusatu. Nako mwana we Masaka okwogerangako ne bategeera nti Munnamasaka ya omukyala Munnamasaka omulungi omuddugavu Black Super. Yes, Black Super amaaso malungi ya amaaso malungi. Super Black muyimbi bagamba nga amaaso malungi ng'ogakyusaamu. Simon anyoba galaba. There is no anyone lady maaso malungi than me. Yeah. Super Black mufumbo. Mukyala wa mwami Sserunjoji omwanjule. Sserunjoji Hamani. Tojjanga omaguka n'agabuuzo go mu comment section. Omwanjule. Omwanjule. Wasobola okubayo bakyala ba mwami Sserunjoji. Gabayitirivu. I don't know. Naye nze mukyala Sserunjoji omwanjule ate mwami Sserunjoji muliko nzekka. Because bwaba akomawo wakadda yekka kati nze simanyi oba ina gwade na imloji sagala bitegeera nze sagala bitegeera oba ina gwe yawasiza wali eri ku muliraano abo bamwesibako abo bonna sibamanyi in fact nze mulaba ndi naye nzekka mu nyumba ekino byabakazi kunoonyereza omusajja wange muliko nzekka Super Black muyimbi I'm the singer song I'm the singer song. By the way, I have songs. Yeah. Nze nakuyimbira akayimba nnyini kabina ne Fred Sebale. You know that song? Nze nyizo kubanga nkamanyi nenga bali. Akayimba kanga mwana muwala agenda nnyini kabina kanoonyeko. Mwaba Sebale njagala kusaba ngamba amazima wanfunisa olubuto mba ntya oyinza okunsuulirira. Do you remember me? Kwegamba nga wasa ekyokuba nti nze nakayimba n'omwami Fred Sebale. Omukyala Super Black Nalutaya Latifa yeddira ngonge akabbiro kanene oba nzaalibwa ggolo oba ndi weemaddu mwe ndi waawa kubanga manya ndi ggolo ndi nani nange Super Black olaba ngazaabuzeyo ndaba wendi kati nange simanyi bulungi omanyi omuntu osobola kuba n'omuntu nga yamutambula nga yekulembedde ogenda okwekanga ye kenyini n'amala kugamba nti tubuze kati gwe oba tokyabitegeera tetubuze naye nange kenyini njagala kubuuza kati obuuza ani gwe ndi waabwa kubanga waawo awo Masaka awo nzaalibwa ggolo wano naye nziikibwa Maddugomba wano ate mbeera Masaka eri Mutukula Road kati byebyo Super Black gwe weezikiriza nga tujja emaddu bagenda kunziikayo nzize bagenda kunziika wali wa mwami Sserunjoji ate lwaki bannyenjeeza mwami wange ani anaamufumbiranga oli omukadde mama muwala we yagenda n'amugye ewaabwe nga tali bulungi amujjanjabeko ate omukadde olwatereeramukko n'afuluma ebweru n'addamu n'ayingira mu nnyumba n'amugamba maama ate oli yayita omuwala we maama n'amugamba wandinnyambye weebaleko nzijanjaba nzire onzizeeyo amugamba maama kati gy'odda wa wali tewali muntu kitaawo bwe yafa ne kitegeeza nti nina okunobayo nzisaayo mangu mutuufu nina okumukuuma kati nze nange embeera wali ngenda kuuma mwami Sserunjoji. Super Black mukyala wa layisi nnyo nedda ya mukyala wa layisi nnyo naye ng'ate mukyala wa bbeeyi. Omanyi kinfula wa bbeeyi endabika yange ya layisi naye nga bwe nagambye mbu Super Black software nzijuddemu buli kirungo kati ninga kana kayimba kalema buli kimu kyabala kunze ndikamayuni ndikamatoke ate nefenesimane nanasi bataire emajjudde ebintu omwana uli bamupakira kati yenze anange lema yabuzaako katandaalo n'ekiyungu era nako mukatuwandiikire
Ngalako we byona kwebiri. Kubanga tirema okusinzira ngeri bamupakiramu emmere. Tebamupakira byakunywa kati taliiko butunda taliiko soda kati yeetaaga akatandalo n'ekiyungu mwe tufumbira kati nze mbiri byonna nze ndika amayuni ndika amatooke ndika ensujju ndika ennyumba ndika akatandalo ndika ekiyungu ndiko sinki enaaba mu ngalo. Mbuusa sigiwuli. Kati tetuli aŋŋano eno mu nsi yange. Ebyo byonna bindiko. Yenna yandeeta mu bintu bino. Akugjemu. Asinza mugamba nzijemu naye munenya. Omunenyeza ki? Kundeeta mu bintu bino. Nosanga nze. Newunya. Eyagatta Headmaster mu baakantu. Headmaster? Kyotegeeza kyeki? Oba kati gwe olina beera Headmaster. Nze nawunya eyagatta Headmaster mu baakantu. Kuba kati ono Headmaster oba wa ssomero ki? Mumunoonye yabula. Bati tusobola okukulanga. Ofa kinensi. Sifa nayo kyekituufu. Kati gwe buzaani yagatta. Oyo bagamba ngowe Masaka nga tanabaswaza takakkana. Kati nkuswaziza wenna. Kulaba. Nze nankuswaziza. Naye nga kituufu. Kyekituufu ekyo. Nga tanakukola ki? Tanakuswaza. Tatereera. Owe Kampala yakola ki? Kati tukakkanye. Mukakkanye. Tuteremu. Tokatemamu. Kakomyewo. Kakomyewo tulabe. Abaana tebayinza kale kaako. Bagenda katema. Maama nnyabo. Bayinza okuleka obulala bwonna. Ne balyoka bakaleeta ng'omwana ayambadde ekigundi kiri wano ng'akoona bw'ati. Naga nti bane newunya eyaleeta Headmaster mu baakantu. Bana temutemamu akantu kangaako. Omukulu nemwe ani yabaleeta? Genda mu maaso. Kale kakati ndiko ki ebirungo ebyo byonna bye nkugambye. Lwaki birungo? Mbuuza lwaki? Ndi muzannyi, ndi muyimbi, ndi muzinyi, ndi muwandiisi, ndi mutendeke. Tokoleke. Otegeeza omutendesi omutendeke. Omutendeke. Ate okutendeka. Kamala okukuguka mu kutendekebwa. Olyoka otendeke. Olyoka mbafuukira ekizibu. Nga somehow nsobola okuwabula. Nero kakati nze engeri gye saagala nnyo nze buli kye mba nkoze kyekyo kye tuba twategeka. Saagala nnyo pulaani. Nze siyagala kuyambala lugoye lwange gwe n'ogamba mbu ate nandirwongeddeko obutolobojjo. Lwerwo. Lunyumidde. Abanagenda ku mukolo gw'omwana muwala ono. Temweta lugezigezi. Mweteeketeeke. Ate emmere bwe batekutuuseeko. Gende ewuwo ofumbe. Abantu bajja ku mikolo gyaffe. N'ofuluma ng'oyomba. Nagenda n'akugeya. Bakutumira oli nze kukwanjira kwange. Bakutumira oli mu makeup bakyakukuba mu koona wane wali akakanyanya katerere. Ane tannalya emmere. Nkole ntya? Kati n'otandika. Bannange munjitira onasaavinga. Okitegeera. Abatwalira emmere. Amuntwalirira emmere. Baba bakamumala. Agambye bamuwadde ebifi bitono. Kyokka oli ku makeup wabula nze mujje nga mulidde. Bantu mwe muyiga okuva ewamwe nga mulidde. In fact ku mukolo bafumba nnyama, nkoko, muceere n'amatooke. Tewali nnyo mmere ya njawulo. Era gy'osobola ofumba ewuwo jangu ku mukolo ng'ozze kulaba mugole yafaananya atya, okwanjula kwe kuli kutya. Bambi alabise bulungi. Appreciate that, go back. Temutwetako ngezigezi nammwe. Bannange omuntu ageya emmere n'ageya abafumbi n'ageya abagiguddemu ate bamala ogira ne bakuta nga bagigeya nti eyawoomye. Kati omanye emmere yeewammwe ewooma nnyo gwe gy'ofumba. Tuula laba omugole bano bagambe sigenda kulya. Odde ewuwo ofumbe emmere yo ekuwoomera olye. Okitegeera? Ate
tugenda tutandika okuyita abantu ng'oyita abantu abali executive ku mukolo. Omanye ekireetera emikolo gyaffe obutanyuma kukuŋŋaanya. Otegedde kati omukolo gwetaaga ku ssimu nze nga gwe siina nnamba yo sikuyita. Omuweereza message nti nkuyise ku mukolo. Nkuyise ku mukolo. Abo bokka be bategeera nti omukolo weeguli. Otegedde naye n'okuba kaadi no stamps nze nyumira nnyo omukyala Fifi da Queen yagamba nti nze Nsubuga teyansonda. Manyi ku Fifi da Queen ye namba mu wange mu bafumbo gw'empagira nyenziza akayulina. Abakazi tebakyanywa kusonda kubanga omukazi atali musonde kati ebyo ebizibu byenjogerako eby'abantu abayombera emmere Fifi teyabiraba. Omukazi omusonde obubi bwalina obumanyi. Omukazi omusonde neyalese ku bibiri ku mukolo ayagala mamumanye nayasala obusaze endagala abafuukira ekizibu nga mujjula nayena n'abageya banangi. Omukazi kakutanda omukazi oyo anobe baleke bakubuuza omukazi waffe gy'alaze obayita mmere ng'obalagirira waayo omukazi waffe ate yalazeewa. Ne mmwe bakulu lwaki muwasa embaga nga temunnatuuka kweteekateeka? Wangi kiki ekibawasisa? Teweeteeseteese okyasula mu muzigo tugende ewaffe kubanga babalira ku bye tugenda osonda. Omusajja omulaba abeera n'emikwano gye nga 7 nga bonna bagagga kati nga ggwe naye nedda kati nga bonna bagagga nkikuggyemu tofaayo oyinza okweraliikirira nti obugagga ate ngera munawe oba mutuufu kati nga bonna bagagga nga bw'olaba abasajja abaki abagagga bakasuku kati bw'abeera nabo n'atwekateeka omukolo gw'embaga naye obwongo bwe bugiteekerateekera kwaliwo abalira ku bano kaakati n'omukazi n'agamba nange ng'ayinayo basenga be 3 abajja okumuwa abantu bateekateeka embaga nga bagiteekerateekera ku ffe ssebo n'ateekateeka okwanjula kwa mukazi we ne mumubuuza Miri oyinawo ko ssente ezitandikayo mmeka? Milioni 2 kwembalidde. Kati ne mugamba kale bwe ziba milioni 2 twetaaga 10 ffe tujja sobola ovaamu 8. Mugenda omaliza sonda 8 nga talina 2. Ng'ate omukolo temukyaguzaayo. Omukolo temukyakola ki? Agamba nazigulamu gomesi omukyala nazigulamu atawoza nakuwoza. Manyi sente zankyankalanako nika tugenda kola tutera ngenda kuswala tubalire ku zino zennyini bangi nnyo abakoze emikolo mu ngeri eyo naye nga lwaki muba mutusumbuwa. ozanye muzanyo kina muzanyo Allahumma swalli bannange nalutaaya nzanya naye kuba kimenti mbunzanya nange neneeyitako Zanye film nyingi nnyo nga The Charisma ogwo muzannyo. Zanye film nyingi nnyo nga Lubowa Acts of Hatred. Bakyogera batya mu Luganda? Lubowa mayimbi ya Luzungu. Lubowa Acts of Hatred. Nezanya film ko munaku The Innocent Girl eyandeeta Mwami Kabanana nga nkutteko ebyo n'obimbuza nja. Byancha. Byancha kale. Manyi sagala kuva abantu nga sitenze Mwami Kabanana naye nga nina film ko munaku The Innocent Girl nembera ne film Lubowa Acts of Hatred nina film Kaleke Kasome nina film Omugo gwa Laddu nina film The Bride Omuwulenge nina film bannange nyingi stage zena kazanyako stage ndi mulungi mu stage nazanya stage njagala otandikire oba waliwo oguli current oguliwo muzanye stage nyingi nnyo naye kati ninawo omuzannyo oguli current nyini kamwa kwogera Allahumma swalli kyekiseera abawandiisi munneekange kale kayimba kasiba bakayimba bati naze ndi wano kati kakukakasa kati naze kakakasa oli wekakawo bana twekakako omuntu oyo naye kakati fe banna Lutaya Latifa
Super Black twawandiisa omuzannyo nga baguyita Draculaeth Maza engajaba abamaama abatakola ki simanyi ekigambo kitegeeza ki mu Luganda nakimanyi mu Luzungu. You know me, I don't know English Luganda very well. Yeah. What's Muruzungu? I just know that Careless Mother in English. Careless Mother. Nawe okitegedde. Kisoma kitaye. Engajaba. Bamama abalagajjavu. Baba. Bamama abalagajjavu. Kati gwesi otegeda nagambye nti ani yagatta ebita mukantu. Abamama abateefiirayo mugende mubirabe mwetereze. Omuzannyo ogenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 28 ogw'omunaana. Mulaba ng'ogulanga? Ya tiketi ya $200 gyokka. Akugamba 210 nedda. $200 tiketi zisangibwa wa? Kimuleka nzirange tiketi. Tiketi za $200 waliwo $500 emmeeza ya $50 ate no ku mmeeza kujjuddeko ebintu. Kuliko enkoko ya Cafe Javas. Ebeera Cafe Javas. Ate katugwe gyongamba. Chicken tonight. Bagiyita ani enkoko ye bannange. Eyo. Omanyize mu Luzungu kwesiva ntagalira mu Luzungu. Kuliko enkoko eyo. Ebeera mu kibaasa. Enkoko y'omu kibaasa nga mulimu ne chips eyo eri ku mmeeza namba bucket y'enkoko. Ogenda kusangako champagne bambuuza mbu kikaaki. Champagne. Abeera champagne? Champagne. Oba Santero. Nini wachi bakola echupa gye bayita Santero ne tulemo nze sibimanyi gwobimanyi kati nze nguyagambe kutereze kati kuliko Santero kuliko champagne ku mmeeza chupa emu. Kugenda kubeerako ez'amazzi rosary. Mazzi mujje nago. Tunaabawo ebintu byonna. Mwe munaaleeta kati. Ofune enkoko, ofune amazzi. Ofune champagne. Wabula mujje n'amazzi. Kati omuzannyo gugenda kubeera ku Bati Valley Theatre. Oyo. Ennaku z'omwezi nga 28 suubira okunyumirwa. Ate bagamba Bati Valley Theatre omanya kiki ekiba kiriwo. Suubira okuzannya. Okulungi. Abazannyi balungi tutendekeddwa bulungi omukyala Mariam Dagire atukuttemu bulungi nnyo. Okitegeera? Omuzannyo guno gukulembeddwamu Abaasi Nsamba. Era ekigendererwa ky'omuzannyo guno tuguzannye ku lwa mukwano gwaffe Nsamba Abaasi. Omuzannyo guno guteereddwamu ebinonoggo bingi era gutendekeddwa abatendesi bangi ya Abaasi kwali Nsamba. Kitegedde. N'olwekyo nkusaba. Gwe tiketi ngena kuwa $5. Ndowooza oli kamuwe ye kati DOP DOP baba ne ssente. Kuba nakyo kikulu sagamuwa tiketi ate mulemerere. So gimusaliramu. Nenjikwala nenjisalamu. Nemuwako ekitundu kya $1,000. DOP baba ne ssente. Oba n'ey'omutwalo ojja kwongera ogisalemu. Muwe ekitundu ky'ettaano. Inga naye bannanga anaaba nkoze bubi. Kale. Gwobire. Ne DOP. Kati gwe ne DOP mbabalamu $10,000. Mundeetero n'abantu abalala 10. Tugenda kubaleeta wano wennyini. Bassebo ne bannyabo nga 28. Ogw'omunaana. Ye. Guno gwennyini gwe tulimu wabulayo wiiki ndoza ziringa 2. Nkugambye ffe twayidde wiy'abagole. Mujje mulabe red carpet. Bayirawo abantu bakeere. Tugenda kutambulira ku red carpet. Red carpet. Red carpet y'obutaala ebaamu ebinonoggo bingi. By the way mukeere temusuwa red carpet. Otegedde. Tugenda kuzannya jangu n'omwana wo togenda kuwemulwa. Jangu ne nazaala wo. Jangu ne mukoddomi wo. Omukazi ajje ne nazaala we. Gwe jangu ne maama w'omukyala wo. Banange ebintu oli maama wo abaakuzaala.
namwe musukka bikalubiriza abakozadde officially naye era ne basigala nga kubanga oli maama woono ate nemo bana wani yawandiika ebintu ebyobuko eyawandiika obuko baba mumpitire aterezeemu yakola amendment bamumpitire kubanga maama wange bw'abeerayo taata wange nga yazaala ewalala omwana oyo bagamba muganda wange era bayita maama wange bwe nfumbirwa musajja maama we muyita maama n'omusajja ono ayita maama wange maama ate ekimufuula mukoddomi we kiriwa mbw'abaakola bino ebintu mujje mukola amendment bandi tukoleddeyo nti noono muko ekigambo muko ng'era kirina ne we kijjira nga kyo kyetengeredde nga tekiri kumala ono kufuna ono ng'ova eri noga oyo muko naye lwaki kijja ng'ono amaze kufuna ono n'afuuka muko ate mbw ate maama we bitabula nze wamula abaana bange baawo mwana wange anti byebyo abaana bagenda ne batabuka bakubiddwa enkovu maama tosobola genda kuyingira mu bintu ate onooyingira ew'omuko omwana wo bamukugiramu eriisa mbw ate muko ako ke baateekawo ako layini tosala layini tosala layini mbw omwana wange bamugjamu eriiso mbu mukoddomi nedda mukwano mba wakujja nze buli muko ali eyo ng'ogenda kuwasa mwana wange olinaawo oli mwana wange mba nenya kimu ate nammwe mukkirizibwa okunnenyanga maama okitegeera olwo lwe lwandibadde oluganda olutuufu in fact sijja kukola nnongesereza naye bampitire eyaleeta ekigambo kya muko ye bamuyite ataafubutuka Masaka adedda alina kubanga ali eno Jinja okimanyi kyeyakola ayinza okuba abeera Budaka abekinjobasi eyawandiika ekigambo kya muko ali Budaka ate munaye kyonna kitambula wonna kwetoolola muko oli muganda wo simanyi kyegambye kidaka kigambo kyava Budaka yeyo kubanga muko nedda oli abaira muganda wo nga 28 tugende tuwagire Super Black Narutaya Latifa ng'ali wamu n'Ensamba omwami Nsamba Abasi uje muwagire mu Butaala bagiyita Friday nights mu Butaala lwaki Butaala you have to ask manna ngoma lwaki olusungu siruvaako ezo bana ne film figure tubonyeemo omuntu olwayagala okwogera kazungu olulimi ne lukwesiba nefulufiga guma toli wekka nange sirumanyi ali nani anange atuliyo babiri abatamanyi luzungu owadde yingini nefulu kiki ngambye ki wesonimi kasikimi abagonde tebaliwo aba Nigeria be basinga oluzungu bayina wenjagala kufumbirwa ku Nigeria osoma tobyogerera wano ndeka bakutama mwana edda nze sina wenzira mwami Seronjoji mujjukidde ozindi mufuuba ndagala ndi wakujjukiza kati lwakitonkonyeeko lwakitonkonyeeko naawe bannange sikugambye ndi mufumbo oyagala ntabukire wano naye era njagala kale wakiri omu Nigeria ntwaleko awutu Nigeria ntwaleko awutu lwaki akutwalako awutu njogera Nigeria kakati munnange wamanyako nti nno nasinkana Sindi namulabye dda wano ndaba nga Sindi akwetimbye eno jaketi jampa bagita jampa nange bingi byenkyayiga nze kwolaba bayinayo n'ebyokuyiga bingi eno bagita jampa kati ze bujanga n'abaana bange kiki mwankolera akakiiko akenkanaawo akempalana bo bakugamba batya kuba bagamba mundeetere jaketi ne bagireeta abaana banswazizza eno bagita jampa Sindi yampa jampa yebale nnyo lwe twakoma okuwulira ng'ogenda ewa mukasuku akuyise
Kasuku yampita. Nga tulinda kulaba. Njagala nkunyumize nze Kasuku bwe yampita Sebaka. Kandukuwe mada. Sokoleke. Kadde mukali. Ogambye. Nze Kasuku bwe yampita. Sebaka. N'ogamba kokolotya. Kambi kunyumize. Obambire ko binyumize. Anti mpulidde ng'owooza mbu kandukuwe mada. Kandukuwe mada. Mada yani. Manya Falao. Kale kankyuse mukandukuwe Falao. Kakati Kasuku bwe yampita saabimanya jjukira. Bansindikira akantu. Bakasazeemu ngagamba nina omukyala yagambye nti nayagala kundaba. Omukyala oyo ngenda kumutwala ku Serena Kigo munoonyeko ku Lwokutaano saayebaka. Ne ndyoka nsiibula abaawo bonna e Masaka ne mbategeeza ab'ekyamuyima nti nze ngenda wa? Kigo ku Serena. Ngenda wa Kasuku Kigo. Mbuuza n'okola otya? Ne mbala ennaku ne ntegeka ekiteeteeyi. Kyali kino. Obuuza mwana. Mbuuza ggwe. Kati tewaliyo ewaka. Nategeka ekiteeteeyi ndoza kyali kya bbulu. Kati muwala wange ngamba sijja kunyuma bali ba bbeeyi neetaaga nguleyo engoye. Nga bansindikira emitwalo gyange gyali 6 nga ngenda ngula engoye. Gye ziri za bbulu zirina wano mu kifaananyi. Sokoleke. Ogula ngoye zagenda wa? Wa Kasuku. Ku Serena Kigo okusinkana Kasuku. Nze ya Serena sibima. Nze kuba omanyi ogenda wa Kasuku. Nze by the way neetaaga Kasuku seetaaga Serena seetaaga biki. Nabagamba nze Kasuku ne wantuuza mu ttaka. Mbeerawo nga ndi contented. Engoye ozigula. Ngula engoye. Olunaku olutegedde. Lwakutaano. Ku Lwokuna nkubira ow'emmotoka. Mugamba oba emmotoka ye waffe esimbulayo kiro 9. Mugamba 9 ez'ekiro ez'okulwokuna ze ino simbula kigeza obeera ku Lwokutaano oba e Kampala. Gamba esimbula 9. Ez'okulwokuna. Ez'ekiro. Kati bugenda okukya oba mu Lwakutaano ng'oli Kampala. Nga ngamba nagenda nti e Kampala ng'omukulu sirina kye mutwalidde kiva mu kyalo. Ye bannaye si mwene nkoze bubi. Nabikwata ne vidiyo mbirina. Onoonya kimuwogo. Yeka. Nsibye muwogo. Nsibye lumonde. Nsaze endagala. Nkutte ensujju. Ntemye amatooke. Ntemye wa Kasuku. Mbirina kuno ku ssimu. Sokoleke naawe. Okola otya? Nfunye muwogo byonna. Mayuni tegaali. Kubanga gannemu okugenda okukima naye nateekamu obukupa. Ntemye emboga jjukira nakuula nkuule ezo no mboga nakola ekkutiya nnamba. Nakuula nkuule amatoke natema amatoke 7. Nguze ekkutiya. Ogawagudde. Sigawagudde. Napanganga malamba saagala gawagula. Ogenda kulaba Kasuku. Ngenda kulaba Kasuku. Ekigo ku Serena. Saali sirowooza ku Serena. Naye gwe olowooza kimu genda kulaba Kasuku. Mukyala wattu yali ninye emmotoka. Kati omusajja yali agamba nti nali mu kunkonekitinga ne mwami Kasuku. Njogera naye mugamba nange ndi mukubo nkola ki? Nzija. Atayanziramu. Oluvannyuma yamala nanga nti ndi bize naye yogera ne Kasuku yennyini. Ne musindikira message. Kati musindikira message kumba ali bwetu. Waggwanga yafuna si yagaana okuntwala. Naye yafuna images. Ojjukiramu eyo period mwe yagendera ne Rose Wanda simanyi. Ye Rose Wanda yagenda ne ye Wanda Rose ye Rose Wanda yagenda ne Gondi yagenda kwaliko Suna Ben muzukulu wange nga kuliko nono Suna Ben mpozi ye president w'abaana abali akasolo k'eggwanga ye president ye vice president Kayibanda ye Kayibanda bannange nina nja kunyumiza ebya Kayibanda. Kale kaakati munnange nga neepakira. Nze gwolaba n'ebintu byange namalawo emitwalo gyange emitono ennyo 10 okutuuka ku Kampala wano. Otuuse e Kampala n'ebintu byo? Yes. Emitwalo emmotoka etuuka e Kampala sanga meka? Emmotoka yatuuka e Kampala ndowooza ssaawa zaali nga 2 net. Oba yasimbudde omwenda 12 anti nze sibeera Masaka wano
nze mbeera eri lwakwa nti abantu bampita Masaka naye nze ndi kweri Mutukula. Tuuka wano sawa Masaka 12. Banteeka e Busega. Waliwo Busega Oshero petrol station. Ngitegeera. We banteeka. Mbeera n'emigugu gyange. Kyamuyimbwa siriwe kyamuliibwa. Mbeera n'emigugu gyange. Ninda ki? Ninda kasuku. Njogera bambi nenjogera nenfuba mwogera naye mu inbox nga ndowooza bambi teyagana kundaba ne message yali tazikola ki? Taziraba kubanga yali. Ate n'obudde buba bukedde eri kiro. Ate nga jjukira tava ku ki? Nze saamulaba ng'anywa. Abeera bize ne baki? Ne banne. Kati munnange bwe ntyo nga ndiba n'ebintu byange ku Kampala wano. Kye nakola waliwo omukyala gwe nawaako obukuti oba bubiri. Nga simumanyi oyo ye. Ne wabeerawo n'omukyala gwe nayita nga mmanyi. Nga mumanyi ne mga nadde nkuleeteddeyo ebintu nga nva mu kyalo. Biibino ne mbimuwa. Kasuku namba nga saamulaba naye nkyalina essuubi. Weeriri. Essuubi bwe bugaggamanya atannafuna sandi yagadde weetuge kolanga bw'oyongeramu amaanyi okitegedde kati nze nkyamulinda Kasuku. By the way nze ne bwe ndiba nfudde sokoleke malayo soko malayo nze ne bwe ndiba nfudde Kasuku ye mumubikire munyambe mumubikire ate bwe mumubikira ajaziike ayinza obutanziika naye wakiri ategere nti amwagala ebyaddala nfudde sindi mumubikire aba abantu babeka babiri bategere nti munnammwe abaagala nfudde by the way sindi yankola ekintu ekyo singa kugamba kuddamu kulaba nga lwakutaano weekije oddayo n'osima birala Kasuku ne bwali mpita emirundi 5 era oddamu n'otema enkota z'amatooke n'osima obukupa. Ku ssaawa zino engeri gye ndi e Kampala nampitira wano sibitwala ngenda Bugenzi. Naye obimunnyonnyola n'omulaga girina vidiyo ebintu byange biri kuno. Nze neetikkira Kasuku. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Naye gwe omanyi omukazi ayagala Kasuku nga nze. Era eri gundi teyandaba naye agenda kumpita. Abantu bansekerera bannange sooka ombuuze wawulira otya? Ate ndambadde nkyakunakuwaliddeko. Nze gwolaba saalaba Kasuku neegumya mbuuza bulijjo nkola ntya? Bulijjo mpanga obufaananyi nga wali naye ng'olaga nti wali naye abantu ati bansekerera yona mu kyalo kati bategedde nti tewaliyo naye kati mbabudde amazima wawulira otya bambi nga tomulabye ku olwo kubanga wali teweebaka ng'akugambye omusisinkana kati wano wali otya omusisinkanye sikugamba nti agaanye lwakuba taliiwo ekyobutalaba Kasuku kyannuma to the extent nti olaba nkaaba emazima Kasuku owulira ekyobutamulaba kyannuma abantu bantaddeko olukongolo banjerega naye ng'ojja mmulaba nze nina essuubi luliba olwo nja kumulaba Kasuku luliba olwo nja kumulaba saamulaba naye nkyayina amaanyi olunaku lumu Kasuku nja musinkana nze nga bwe nasinkana sindi nga sikirootangako n'ekya Kasuku nja kifuna Kasuku omwana w'omufu nga ffe black super black super black yajja okulaba bambi n'atakulaba ennaku gy'alina n'akusimira bannaye obukupa vidiyo nja gikuweereza n'asiba obukupa amatooke n'agapakira nkota namba mu buveera bambi saamulaba abantu bangi endagala nga kweziri abantu banjerega bambi saamulaba Kasuku bw'oba ng'olinayo another chance let me speak English oba tamanyi Luganda Katende nedda sijja bikkiriza wa nedda Katende oli abeerabeera ne Rwanda ye Rwanda omukyala yaani Rwanda Nawanda Rozi Nawanda Lowa
Banna nze namanyako Ssuuna Ben ne mmanyako n'ono munne w'ekinyanyanyanya yaliwa yani bonna babinyanya abo ate banamasaka we yali ebweru waliwo ekikazi ekyali ekyeru kye yali nakyo si kye yali nakyo nti nga mweyo vidiyo banange kiri ekikazi kyankuba nakyagala kyali omwo mu kavidiyo ka Nowanda ye Nowanda Rose ye Rwanda banna bwaba ebintu bya luzungu mu nnyambe Wamadi Opiani wona aganye ye Nowanda Rose ayimba batya nkujukiza olimba ama ayimba batya Nowanda Rose ye Nowanda kati munseke ye Nina Rose nze siseka asiyo Nina Rose mama ka Nina Rose okamanyi gwe nga kalungi kayitirivu keeru kamyufu Nina Rose siyo na alina ttatu ku mukono yenna akawanvu akeru akamyufu akatambula ne Honorable Maulana one yali gundi wono omugenzi na kimuli iya sikeko oli ye Nowanda Rose ye Wanda Wanda Lady Wanda Rose ye Wanda Rose muyimbi olimba luyimba munne wone yayimba onyumiranga kinawolovu ebyebo kale Nowanda Rose wankola by'okunninyira era Nowanda Rose nkubanja waninyira ne masaka munno mugambe Ssuuna Ben Nowanda Rose Tone Mbazira Tone no Simon namulabayo Simon teyaliko gundi natero kwata kasuku shootinga video za kasuku yandi teyaliyo oli amukwata oli wakumuguguse bayino beerako mutyaba yaba omungu omulanga bwemage takwata video oli amukwata kati bambi bwenna abali mu pulani ya kasuku okumuntwalako ne mumutwala nga mpise mwankola bubimba banje era Ssuuna Ben mwegategate mude mumpitire kasuku musisinkane ekyo oli mutuufu mbegategate bambi banyambe musisinkane awo oli mutuufu kubanga Ssuuna Ben ajja ku kyangu yekyo Ssuuna Ben mwe mwalinya mu ddiiru baninyira mu ddiiru yange munyambe kati musisinkane ekyo ekyakasuku yakiwedde kino nkikubulidde nti sindi yampa jampa ako kitegedde jampa kati jampa ngitegedde tekyali jacket nkiyize kakati nno esho nayo gitegedde kino tubeera n'esho bagitegedde 28 tiketi bagambye mitwaro 2 soko yogereza ogenda okugula leka nfukamire tafukamire yogera tiketi zogenda okungulako tujja kwogera omwami Ssuuna Ben bano kambayite banamasaka boino bayitira ddala omwami Ssuuna Ben siina we nkusisinkana taata muzzukulu omwami Mbazira Tone mwami Kasuku mwami Kasuku omukyala Leila Kalanzi omukyala Leila Kalanzi akitegedde omwami Lord Fred Sebattale omwami Kibijjigiri Godfrey abo nno benjagala musho bambi mbeegayiridde nnyo munguleeko tiketi n'omwami Walukaga Mathias mundivagingirawo olunaku kyekyo ekituufu kiri kitya mundivagingirawo olunaku bakureservingireko olunaku mureservingirewo olunaku olwo mu luwenze singa kyewakoze olunaku olwo Lwabiri8 mbagalidde mulumpe mwami Aruna Mubiru bambi mwami Aruna Mubiru taata munguleeko tiketi station oba yawonye abadde nga mulwadde munguleeko tiketi mama mujje mulabe ekivulu kyaffe mujje mulabe omuzannyo gwaffe the Careless Mother muzannyo omulungi ate guwandiikiddwa nze bambi nsaba omwami Nsambya Furniture Masaka kituuse bwe kye Masaka kituuse
Omwami Nsambya Furniture taata. Oyo yennyini oyo. Ne wa Crown Japan. Ne Nnaalongo Kitone. Mbayise nsaba munguleko tiketi. Naye mwami Nsambya Furniture taata ng'oggyeko ekyokubanga njagala kasuku gwe muntu oyo mulaba nga hilo. How? Nsambya asobola okuyigiriza abavubuka bonna okukola. By the way, singa abavubuka bamanyi bonna bandikopya Nsambya Furniture. Abaana baleeta akafaananyi we yatandikira. Nsambya Furniture bw'omufollowing oyiga. Ekirala Nsambya Furniture yebba w'omuntu ye musajja yekka buli mukazi gwe yandyagadde okufumbirwa. Anti ovanga ku musajja atalina feedback. Akulaba bulabi. Omusajja atalina feedback mulungi. Nze nagoberera ebintu bya Nsambya n'emirembe. Nendaba nga Nsambya yatuuzibwa. Nze kalike wayogedde nina bangi bendabira ddala nga bajja mu bufumbo nga bo bennyini bazze kwewufumbo. Okigedde. Nsambya buli muvubuka yandimulabiddeko ekisooka akoze ennyo okutuuka awo. Ekyokubiri abaddewo naffe mu buli mbeera. Ekyokusatu talina feedback. Ekiwangula ensi butaba na feedback. Buli omuntu lw'obeera ne feedback oyonoona. Nze seewolereza. Gwe bw'omanya nti ndi mu nsobi nina akaseko kange. Saba kunsonyiwa period. Nze nga Nalutaya seewolereza ye mwana oyo Nsambya teyeewolereza. Omuntu yenna yeewolereza okola ensobi ebyo Nnaalongo Kitone abitugamba buli kanaku. Omuntu yenna yeewolereza okolera ensobi wakati mu kukola ki? Mu kwewolereza. Ye lwaki oba weewozaako atalina nsobi? Ne bw'oba ogirina osobola ogigaziya n'eba nnene ng'oyise mu kwewolereza. Ozaako ogamba musore gwe wekkakkanye gamba I'm very sorry ne bwe kiba kinene kitya. In fact ne kuba okwetonda kukwetaagisa mu public ng'oyimiridde nga bali kye baagala be wasobeza do it kirina kye kikuggyako kubanga gy'ogenda okumukoma okuwoza nze wamma byabaddewo ebiti gwe naawe sirika njogere mulabe enjogero oyogera kati ate omuvumiddemu already akyakulinako obusungu kati ate oyongedde ku busungu. naye babiwulira. Okigere nze nagambye saagala kumanyiira kinsinikirako ebinnyo wamma kyabadde bwe kiti oyongera ku kiri. Otegedde kaakati omuntu omutuufu nze nkwadvisinga obutawoza omukazi naddala omukazi omukazi anaafumbirwa towoza ng'oyagala obeerayo mu bufumbo towoza buli nsobi gya accepting ogicorrecting bw'omala ogicorrecting oba bwegaana omusajja anyize ng'agenze mu diguli 100 tebamukkakkanya tosobola. Ne bw'olinnya mpaka mu 9 ogw'omuliro aba awulira gweyongerako bayongeza oyinza omutuusa mu 5. Ndowooza abawulira muwulire wadde ffe baatugambye dda ffe twakkiriza. Omukazi baawo bw'ayomba kisinziira ayombedde ki otegeera. Abasajja tebayomba bakugambako. Wuliriza bayomba naye kyayombedde byonna kyekiri kyonna kyayombedde obanga kirina amakulu obanga tekirina gwe mu ndabayo towoza. Myakati egyo gube 2 gibe 3 egyakakati towoza. Omuntu oyo mulinde olutalo olwo lukole lutya lukakane. Genda tuula ofuna wootuula mu kisenge teri nkuba yes kidedde funa wootuula bw'akomawo ng'abadde yagenze n'obusungu wetegeka omuntegeka endala gy'ataakuleseemu munyakawowo kootawunya buli kanaku omusajja muteekeko ku bunkenke. Abasajja babakowola butabateeka ku bunkenke nze ndi mubi siko naye seeteze myeyano nze mwemuserunjo gimwetega buli lunaku. Kakati weete kuzira ennaku z'oba toliiwo n'omusooka waka kati wenzira nyabo. Kakati omusajja mwetege bw'akomawo taata ogenda kuŋŋamba gwe toyita bbaawo taata naye kyonna ky'omuyita taata wateeva oba taataani. Mbadde nsaba byataata gundi bannange namwe mubijjamu kiri bwe kiti mbadde nsaba nze nkyali wali mbadde nsaba kunsonyiwa ngeze abruptly omuntu yeekanga kitegeera
Muite kintu kyototera muyita. Hani. Badne nsaba kunsonyiwa n'akyuka. Naga nti iye kubanga wayombye ejjo nga sobola kuddamu naye ekituufu kyabadde bwe kina kitya naye n'akugamba nanyiize nnyo ne kale tsoke nange nsonyiwa okirabye naye omuntu omugamba gwe nze saaga kumanyira osanze sisimudde obadde tolaba baafu ekyo kikuyombya kwata ebbafu nawe osobola gikwata nekyangwa okiraba nekisimula baddesamira kati bwe babaleetera abatuulamu nze wamma gwe sitoya samasooka osirike wamma mukyala Serunjoji nywera Mwami Serunjoji yabanywe nedda ono yajja kufumba nedda abaagala okufumbirwa Serunjoji be babanywera kubanga nze omwami wange ne bye namumanyiza abakazi 180 tebabisobola ati nze wange nkeera mubuuzaako kumakya nnyo sibuuyi gamba ku banno abeereeta mu bufumo mu ngeri eyo bakikomye nze owange nkeera mubuuzaako kankubulire triki ze nkozesa Mwami Serunjoji nfukamira ku maviivi ku makya ekyo kyoto kingambe kyamaviivi noba otakyogera akimanyi ku makya nga nasuze naye mu buliri nefukamira nenga nti wasuze otya nno taata n'amala okunziramu amangu n'embiro nengenda ndeeta girasi y'amazzi agookya ng'akyebase nenjimuwaayiweyo okitegedde ate nga bwentegeka ag'okunaaba oluyingira kinaabira agenda anaabe nenkomawo nenjala obuliri nenfuuyira akawoowo atava mu kinaabira ate kukomawo nga ekiwoowo ekyasuzeemu ate kyekikyalimu nenfuuyira akawoowo mu nnyumba kati bwe mmala okafuuyira nenziruka ntegeke agenda omumaliriza okwambala ng'akacyayi ku mmeeza okitegedde ate omusajja talya yekka tugende maaso omusajja talya yekka okitegedde ne mutuula naye ku mmeeza nendya ne baze okitegedde kati mbuulira buno obuwala obujja buzunga ku makya obwa woteeri buno obubuuka bubuusi obujja nedda baleeta cyayi ku makya bajja dduuka ku dduuka sibyotya nno anko onoonya cyayi owange talina budde aba atikkula bintu kuba n'olwedde mukkufu okitegedde akati apanga bintu bya mudduka nja kulaba ndowooza komawo ku lanchi talina budde kati akakabina nkawonye takalabye kuba mukufu omulabi wa Tona's Media akakabina mamba sikawonye akokawonye sikalabye kakati ekyemisana ntayiminga nnyo nenkuba essimu okitegedde owange alya ssaawa 6 nzimanyi era mmwe abayagala ku Mwami Serunjoji alya 6 neti emmere eddaka batagenda gira kuba talya na kyaggulo kati ssaawa 6 nenkuba halo oli bulungi daddi nti ndi bulungi badde mbuuza olidde ki nagamba nkyakkuse ndowooza kandyewo wano ka fruits okitegedde kakati oluusi asobola okusalawo kegulira either omuwala agenda okujja nkyali ku ssimu kanjite wano wa fruits tuba tukyayogera n'ayitawo ate nze nkyaliko ku ssimu mpaayo fruits niziwulira nga azigula n'azigula talina budde akanako akabina ak'okubiri nkawonye akonako akabina nkawonye amaaso agaloola nago gagenze gatyo otegedde kati ate nga ekyantandika pulani yenkya kuba aba ayinakomawo kulya kyaggulu nze omwami wange tatwalako bakazi abasajja abatwalako n'abaana naye tatwalako bakazi twakiteesaako era gwe gwaba atutekaba yamutegeezako nti ngenda twalako bwakutwalako ekirala nze Mwami Serunjoji bwakukwana tomumanyisa yakuŋŋamba nti ajja kukwana gwe mukwano gwoli gwe bakwanye ng'omumanyi toŋŋamba ekyo twakiteesaako nti agenda kukwana mukwano gwo bw'omusanga mulungi tombuulira mbimanyi mujja akajanja mu maka gange nga nsiibula omukazi anaafumba tubiddayo kimu ziba amaaso omukazi anaafumba talaba ate taba n'amatu omumwa guba gwa kasiru ate kati omuntu atalaba halaba atya ensobi tusobola
towulira ate omuntu atawulira anawulira tebe bagambye kasiru omukazi sirika otegedde omusajja anawangaala ne mukazi we okitegedde omusajja ng'oyagala okuwangaaza mukazi wo wejjeeko amatu toba na matu owuliriza ki okitegedde omusajja wejjeeko omuggo omanyi buli sawa ate bannange mmwe abantu abeesu bwe nja kudda nkweyo paati y'abantu abeesunaasuna bano nze tompasa era bwoba oli bwoto tojja kwa oli mufumbo already ndi mufumbo naye nze omusajja agenda owasa muwala wange kakasa ojja weesengeze amaka gojjamu ga mukazi abuuliridde abaana be nze abaana bange bayirabe mbabuuliridde balina okuva ku mpisa etandikirwako mpaka ate jangu okimanyi naawe oli mwana wakawa naye nze saagala bino anti ono naye tabereka naye wankubadde wadde bakugamba osirika ne bakugamba obutawulira ne bagamba obutalaba ono tabereka naye baddako omusajja ono tabereka naye okuba engatto n'agikola ati gateteredde tajogerera atkwata bulaasi n'addamu n'agikuba n'ogolola akakindo n'okamala okukagolola naye n'aleeta epaasi n'akatereezaawo kati ye akatereeza nnyo n'akalemezaako paasi n'akagolola buto n'osengejja obutunda saamufunako n'osengejja obutunda n'addayo mu firigi n'anonayo akatunda akalala n'akasala n'akakamula n'agatta mu buno bwe wakamudde edda nga nno ne giraasi mw'obutadde asoose jaga n'abujjamu n'adda mu sinki n'agyozaako kati atwaya nti mubi nnyo mbw'aba akusomesa bannange nze erisomero nedda njagala nnyo okuba omufumbo n'abasiibudde edda mpozi ng'oyagala mbasuleko busuzi kuba abannamasaka bonna ne bayise mu kivulu kale lwaki mbasiibula abantu benjagala bajje mu kivulu ate kati oyagala bagobe tumulinde bano sinnabagamba wamma mikwano gundi tongoba ku chano yange eno chano yange genda maaso kyekyo tontwala ku sipiidi nze neereese nenkuleeta sisa okuwambira mu firimu yo genda sabo DOP nkuyise nkuguza tiketi ya $5,000 nyingi wagisazeemu emirundi 4 bambi mwe muguleza 15 wagisazeemu emirundi 4 nedda bali maama nina ekivulu ennaku z'omwezi nga 28 vale theatre ndi muzanyi wa katemba drama ku stage omuzanyo baguyita The Careless Mother guwandikiddwa na Rutaya Latifa Super Black munnamasaka mukyala Sserunjoji omwanjule gye bali bakyala Sserunjoji abatali banjule endowooza naye nze omwanjule nagulwa sente nsimbi nte 2 yenze omukyalo w'abaana omwenda mu musajja atya omu omukyalo omukakamu nga siri ku TV maama kyeyakola bamaama mujje mundabe tiketi ya $2,000 kati awo nina weena mbegayidde mujje mumpagire mundeterewo n'abalala 28 ogw'omunaana muzanyo The Careless Mother gukulembeddwa omwami Abaasi ate buli Lwakutaano mu weekend esemba mwezi ku Bat Valley Theatre wabeerayo emizannyo egy'enjawulo ekyokulala tuyina comedy night nze ngenda kuwambira mu firimu yo ate obisalemu ojja kundaba comedy night eyo ekulemberwamu omwami Habe Mukiibi ekulemberwamu omukyala Raila Kalanzi erimu omwami Kibukutu erimu Bazubairi family yeetabise Kasavu Kachimu mulimu abaana bano bakyukamba ba comedian erimu abantu bangi naye tuzze sheeyo omwami Habe Mukiibi yali yasalawo sheeyo ebeere ya bwereere ekibaddewo emyaka 2 nga comedy night buli Lwakubiri ebeerawo ebaddewo emyaka 2 naye for now yasazeewo ebyo bye mulabye emyaka 2 tubyongeddemuko ebinnonogo abyongeddemu omwami Habe Mukiibi ebinnonogo abitaddemu ebintu ebyenjawulo kati weekend zino 2 tuyina ku Lwomukaaga ne ku Sande endaga 2 eza comedy night misana na kiro ne weekend eddako comedy night ate nebeera emisana n'ekiro tugenda gikola emisana endaga 2
namanyira nnyo show zaffe. Comedy night tugenda kubeera nayo ku Lwomukaaga, tugenda kubeera nayo ku Sunday. Okay. Okitegedde? Nga comedy night. Ne ku week ejja. Naye munnange nno tiketi oloza ya bbeeyi. Tiketi ya mitwalo egi. Ebiri. Ku Lwomukaaga. Abakoode. Tiketi ya mitwalo egi. Ku Sunday mujje mutulabe. Omwami Abe Mukiibi atutendese bulungi. Jjukira tetuwemula. Tosuubirayo skiti ewemula. Tosuubirayo comedy awemula. Omanyi comedy bantu bawulira ekigambo comedy baba balowooza ku kuwemula. Wamma maama tewali kuwemula. Tetugenda kuwemula taata ne maama jangu ne Nazaalawo n'omwana wo. Director Kasule takkiriza kuwemula. Director Abe Mukiibi atutendese bulungi nnyo ate nga naye ekintu akyekwatiddemu mwali era bulijjo mumulaba. Tweyanza nnyo tweyanzeege abalabi baki. Abalabi ba Toners Media. Nani yagatta Tone mu bantu ba bulijjo? Toners. Mwere bulungi mweraba. Dindako gwe ngenda kugoba. Abalabi ba Headmaster nkozi oba sorry. Abalabi ba teacher Toners mubeere bulungi.